oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya, tambula n'okumanya. Kyotera Town Council esangibwa mu Kyotera District kilometers 43 okuva mu kibuga Masaka. Era nga kino kye kibuga ekikulu mu Kyotera District nga kino kyetooloddwa Kasaali. Era nga abantu abawangaliramu abasinga balimi, balunzi era nga n'abalala basuubuzi. Kiyitibwa Kyotera kubanga gye buvuddeko wakati mu myaka gya 1905 ne 1960 wabeerangawo ekifo we bayoteranga omuliro. Nga Seremba Sulaiman ono nga ye chairman w'omuluka gwa Kyotera Industrial Ward bwannyonnyola obuvo bw'ekitundu kino. Amanya ndi Seremba Sulaiman chairperson atwala omuluka gwe bayita Industrial Ward era wetuyimiridde. Ndi mutuuze mu Kyotera Town Council era ndi mukulembeze nga bwannyonnyodde ekitundu ekiddako nze ssentebe w'obutebenkevu mu Kyotera Town Council ne Kasaali Town Council. Twala sitampu 54 mu myaka egiri mu 5 n'enkaaga waabangawo abantu baabanga nantambula batambuzanga bigere. Waaliwo ekyoto abatambuze abakuŋŋaaniranga bakuma ekyoto ebisolo butabataataaganya okwava kigambo Kyotera. N'ekyomukisa ng'ow'amaanyi lwayinza okulya omunafu. Kyotera nga Kyotera ekyalo kye bayita Kyotera kiri waggulu eri kyalibadde na mu Kasaali naye olw'okuba ettawuni yajja wano n'ewamba Kyotera kati bw'ogamba Kyotera Town Council oba otegeeza wano otegeeza mu nsonga z'ebyokulonda nakino otegeeza Kyotera oba oli mu Kasaali. Kyotera kituufu. Kyotera mwana wa Laakayi. Kyotera yatuuka neyeekutulako era erina amagombolola 14 agakola Kyotera District. Kyotera eva ku Laakayi neekutukako era wetwogerera ebisinga obungi tuli independent ng'ogyeko ekitongole ky'ebyokulonda kyekikyatutwala ng'ekyeraakayi. Kyotera Town Council eyimiriddewo nnyo ku lw'ebyobusuubuzi bino nga byettaniddwa nnyo abavubuka n'abasajja abakuliridde emyaka okusobola okutumbula ebyenfuna mu maka gaabwe. Okusuubula emmwanyi, okuzikubamu kase wamu ne kaawa gye gimu ku mirimu gy'ettunzi mu kitundu kino. Kyokka ate abalala benyigidde nnyo mu kukuba n'okusuubula kasooli. Omulimu guno bagusanzemu ebisoomooza bingi omuli amasannyalaze okubaaga ebbeeyi, enkyukakyuka mu miwendo gye babisuubulirako, enguudo embi naddala mu biseera by'enkuba. Bannange tusanze okusoomoozebwa kungi mu kasooli. Kasooli twasooka ne tumugula bbeeyi, mu kusooka mu ntandika kasooli twamugula bbeeyi naye nga ate n'abeerako okumujja mu bantu okumutuusa ku factory wawe tumuprocesingira omukola kine. Kasooli yatusaze ebbeeyi, ebintu byatuuse ne byekanama, ebikozesebwa ne byekanama, ebbeeyi ebisale ne birinnya waggulu. Kakati kasooli ate nakati betusobola ebintu byetutunda ensuubula yaabyo tubisuubula bbeeyi bitambula kitono. Lenti etusumbuwa nyumba baziseera kitundu mwe tukolera enfuufu kale oba oli awo twali badde bakozi ne tuteekamu kingi tufuna kitono ekiyinza okugamba. Kyokka basobodde okwesalira amagezi okusobola okuvvuunuka ebizibu bino mu bizinensi zaabwe. Waliwo n'emirimu gy'obutale nga gino gijjumbiddwa nnyo abakyala ng'era bano basinga kusuubula bummonde buzungu. Abookya ebyuma n'okukanika amabaala wamu n'amaduuka nagyo gye gimu ku mirimu
egiyimirizaawo abantu abawangalira mu kitundu kino. Abavubuka abalala bo bali mirimu gya byantambula era nga bavuga booda okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Wadde nga biri bityo, emirimu gino gikolebwa mu kusoomoozebwa omuli emisolo emingi egigerekebwa ku basuubuzi bano. Emisolo gali mu kukola kunyigirizibwa okubaawo nti seete oba okolera ntono tojja kakaga okozesa kwongera kuba abakozi muli bangi. Oba tokoze mala akola ki? Akola. Kati awo kinyigirizibwa nze ku sayidi eyange yesigwa okufuna kuwinza okuba okoze nnyo ate ngola kino. Abo twabogeddeko tulwanyisiza obuzibu obulala tusanze beemulugunya ku misolo. Emisolo giri waggulu, tugezaako okubategeeza. Emisolo giri waggulu, waliwo omusolo gwe bayita local service tax, property tax gwe gusinga okubakosa. Omusolo gwa bizimbe ebipandisibwa guli wagguluko, bagwemulugunyaako. Obukyafu n'embeera y'enguudo okuba embi. Kasasiro abadde atutawaanya, amazzi mu nguudo gabadde ganjabya naye nga n'obatuuze balina obulwadde bw'omuze gw'okuyiwa kasasiro mu mifulejji. Era kati wano mu kitundu wemutuukidde tuli mu kutereeza kkubo erigenda ku disitulikiti. Tulijja ku mita 4, tuliteeka ku mita 12 okulabika nti abantu batambula bulungi, ab'emmotoka, ab'ebigere n'ab'opikipiki. Kyokka abasuubuzi bagumu kubanga ebyokwerinda binywevu mu kitundu kino ng'omusirikale wa UPDF bw'annyonnyola. Erinnya Nkundi Jamiru, ndi musirikale wa Uganda People Defence Force, mbeera Kyotera. Ensonga sekiride tebadde mbi kubanga tukwatibaliza kola bonna tukwatibalizamu ne poliisi ne DPC tukola emirimu. Ensonga kakozi kyendabamu ekisigaddemu bano ebiduula bingi, bidongo bingi, ebiduula bingi. Abinoze kye kirimu nti kitambuza abayaayi bw'ekitompolampola naye ng'embira ebadde singa etwaliza wamu. Sekirite yonna ekoze omulimu gwayo nga bw'erina okugukola. Temafeni mwakatengene mukatenge teri bimenyi bw'amateeka nnyo. Waffe obusinga ngaffe bwe tubeeramu twekontrooli. Era ne security just eyitamu poliisi kulaba mbeera ki eri netambula newaffe ene mu katenge si tawuni yonna newaffe teriyo kuba abasinga tubamanyi nga bwe tubeera. Security era eyitamu. Ng'afundikira emboozi eno ku by'obusuubuzi mu Kyotera Town Council, kiraga nti abatuuze 6 ku buli 10 be beenyigira mu by'obusuubuzi mu Kyotera Town Council, era ng'okusoomoozebwa kwe basanga gy'emisolo emikakali egibagerekebwa gavumenti. ESTHER NAMAGANDA, NYU TV.